ekiri e Rwanda kitokota si kisaanikire. Meja General Paul Kagame alumbiddwa eggwanga erya Congo. Byatandise bitya? Nkomawo. Ekigenda maaso mu ggwanga erya Rwanda, amagye g'eggwanga erya Congo gamaze okwesolossa mu ggwanga erya Rwanda kaakati zivuge. Ampuliriza olunaku olwaliro ekibuga Goma ekisangibwa mu ggwanga erya Congo abayekera ba M23 bakiwambye. Kyokka nga abayekera bano kigambibwa mbu bawagirwa eggwanga erya Rwanda ne President Major General Paul Kagame. Kaakati President w'eggwanga erya Congo amayiddwa nga Felix Tshisekedi Tshilombo kyakoze agambye nti takulekera tomulekera ono naye amaze okuyungula bwanvu n'abampi n'abasindika mu ggwanga erya Rwanda, era kigambwa mbu amagye g'eggwanga erya Congo gamaze okuyingira eggwanga erya Rwanda. Ono kikyategeeza nti abasajja bano ba M23 abava e Rwanda okujojobya n'okutigomya abantu b'e Congo, okubatta, okubabuzaako emirembe. Kakati ono agambye atakulekera tomulekera, naffe katulumbe eggwanga erya Rwanda, naffe tubajojobyeko tutte ku bantu baabwe nga nabo bakola mu ggwanga erya Congo. Kaakati no ampuliriza kino kitokota si kisaanikire, era olutalo luno lwandisajjuka n'olya nga luyingidde Burundi, nga luyingidde Uganda n'eggwanga erya Congo, kubanga kakati bwe banga Rwanda wagira abayekera balwanyisa eggwanga erya Congo ne Congo nesawo nesindika amagye ne gayingira mu ggwanga erya Rwanda, olowooza ki ekigenda okuddako? EKTV Ekemaster abantu bali miranga, bali mu kwazirana, bali mu kuyayaana, ebigenda maaso si birungi mu bitundu byaffe ebyetolodde wano. Kakati nno njaga nsooke kuteremu ebiddoboozi no katono nnyo owulire ekiriyo essaawa zino oba ekibaddeyo ng'ekibuga Goma kiwambibwa. Ampuliriza abayekera ba M23 abawagirwa eggwanga erya Rwanda mbone eggwanga erya Uganda. Webukeredde nkya ya leero ng'abayekera ba March 23rd Movement abamanyiddwa nga M23 nga bamaze okukakasa nga bawambye ekibuga Goma ekisangibwa Kinyana Mpindi n'ensalo ya Uganda ne Congo ku ludda olw'obuvanjuba singa oba oli munda mu ggwanga erya Congo. Agakawulibwa okuva mu kibuga kino Goma ekisuza abantu basukka mu bukadde obubiri galaga nga abayekera bakedde okwebulungula ekibuga kyonna mpawo mu ntino gwe batuusizaako obulabe newankubadde nga abantu basoma mu mitwalo 5 olwawudde omusindu gwa sabasaba bo ne beetegula. Bano bagenza okukola kino ng'amagye g'eggwanga erya Congo kigajigabawe essaawa 8 zokka okuteeka wansi ebyokulwanyisa. Oba oliawo amateeka gawatunuuliza ekisa, kyokka kino kyabongedde busungu na buswandi okakana ng'ekibuga kyonna bakyezizza. Okumanya bano bazzi bamazeeko nga muwogo bafulumiza ekiwandiiko nga balagira amagye gonna ga gavumenti okuteeka wansi ebyokulwanyisa. Bwe bamala beekuŋŋaanye bagenda mu kisaawe kinene ekiri mu kibuga kino Goma babasanga eyo bababuulire kye balina okuzzaako, bwe kitaba kino babatwale ng'abayekera abeetaaga okukangavvula. Agavayo galaga nti embeera ya kasalo abatuuze bangi bakyekwese mayumba gaabwe, ekibuga kikala okusinga ne bwe kyali mu kaseera k'omuggalo, so nga bayekera bakutte emmundu ennene ate nga mpya bali ku nguudo balinga baliko gwe banoonya. Embeera okusajjuka okutuuka wano kalunsambulira yenna yava ku ntandikwa ya mwaka guno 2025 abayekera bano abaali beefudde bakyesirikidde bwe baddamu okwawula emizinga gyabwe ne bawera okweza obuyinza ku kitundu mu ggwanga erya Congo. Olugendo lwabwe ne balutandikira mu provinsi y'e Kivu. Mu katuubakiro kano n'okunoonya obusungu wano gye baabujja ate nga baludde ebbanga nga bakkakkanye okusonga ennyo okwatandika wakati wa Congo ne Rwanda nga pulezidenti wa Congo Felix Tshisekedi alumiriza munno wa Rwanda Paul Kagame okuwagira abayekera bano ng'abasinga bonna batuusi okweza ekitundu ku ggwanga lino newankubadde nga Kagame abimubuuzaako amwanukuza bukambwe. Okuva olwo bano bazze bawamba kyalo ku kyalo okutuusa lwe batutte provinsi yonna ya North Kivu okulina ekibuga Goma ate nga tebanalaga kabonero keekomako. Mu kavuyo kano bakati abakuumaddembe ekitongole ky'amawanga amagatte abajja okukuuma emirembe 13 nga kwogase ne gavana wa North Kivu Major General Peter Chirimwami eyabadde aduumidde ekiwendo ekyokubalemesa okwongera okuwamba. Embeera eno naddala okutiibwa kw'abajjaasa bali wansi w'ekibiina ky'amawanga amagatte ereese akulira ekibiina kino Antonio Guterres okukengentererwa emmeeme n'aweereza ekiwandiiko namutayikiri wa pulezidenti ababiri owa Congo n'owa Rwanda naddala ng'asaba owa Rwanda okuva mu kwebuzaabuza akomye okuvujjira abayekera bano babayekera bennyini aba M23 ayagala bakakkanye okulwanagana ensonga baziyise mu kuteesa so nga n'aba gavumenti eya Congo abasabye okutta ku bigere kubanga kizudde nga babadde bagezaako okujooga bandi banga bazze beetegese ekimala.
bino byonna olugudde matuga President William Ruto President ogwange erya Kenya era ssentebe mu mukago gwa East Africa okutaba mawanga gali mu buvanjuba bwa Africa ne Congo nga mweri nakangula ku ddoboozi alagidde abayekera okuddiriza ku bukambwe mu ngeri emu bagulewo n'ekisabo ky'ennyonyi eky'eggoma kye babadde bagaddewo obuyambi busobole okutuuka eri ababwetaaga asaba abakulembeze okuli owa Rwanda ko ne Congo okukakanya obusungu balowooza nnyo ku bulabe butuuka ku bantu baabwe mu kifo ky'okusalawo okweraga essajja kyokala buli nti omukago gwa East Africa tebalowooza nti bwe kusigala nga kukyesirikidde ku nsonga zino bateekateeka okutula kadde konna mu ssaawa 48 babeeko kye basalawo abatunuliza ensonga zino eri Ssejjogi bagamba nti abayeekera bano bafiirawo okuwamba province y'e Kivu yonna kubanga ejjudde eby'obugagga eby'omu ttaka gamba nga gold, coltan, cobalt ko ne diamond nga bino byonna bulijjo bye banoonya kitutte ebbanga ng'abayeekera ne bafuga katundu akamanyiddwa nga Kalemba omuli ekkuba erituuka ku birombe by'Esseke ewali buli kyabugagga eky'omu ttaka nga bano babadde basolooza nga $3,300 buli mwezi okuva misolo gye bajja mu bantu abagenda okuyiikulira ebibugagga bino eby'omu ttaka ensonda ezesigika zigamba nti waliwo obukakafu obumala okulumika Rwanda mu nsonga zino bayikula ekyobugagga eky'omutaka ekimanyiddwa nga coltan okuva mu kitundu ekimanyiddwa nga Rubaya ne bakitwala e Rwanda mbwera waliwo obukakafu nti Rwanda eno erina abajaasi abali wakati wa 3,000 ku 14 ku ttaka lya Congo nga bano bayamba butereevu abayeekera ba M23 okwongera okwegazanyiza mu Congo mu kaseera kano tekinamanyi kuba abayeekera bano ke bawambye ekibuga Goma kati bakkakkanye oba bakyalina obwetaavu obwongera okuwamba ebitundu ebirala Uganda ezebuyana n'ekizibu ky'ababundabunda buli Congo lwefuna okusoomooza nga kuno bangi ku bo ne bawangalira nga kuno okumala ebbanga eritali ggere FTV Uganda nange Eke Master emabega w'omuzindalo nkugambye nti ekyagwa mu ggwanga erya Congo kino kifumba mutuku anti eggwanga erya Rwanda ampuliriza kwose eggwanga erya Uganda kaakati bano eggwanga erya Congo balifuula nnimiro yaabwe era bano bagendayo ne bavuba buli obwavu lwe bawulira nga bubayinze jjukira nakukolera akatambi nekugamba nti neotogerera essaawa zino eggwanga erya Uganda libanjibwa eggwanga erya Congo obumbi n'obumbi obw'ensimbi ez'eggwanga erya Uganda eggwanga erya Congo lyatwala dda Uganda mu kakiiko oba mu kkooti ey'ensi yonna nga babavunaana okugenda mu ggwanga erya Congo ne babba ebyobugagga bya Congo ne babba golodi ne babba embaawo ebyobugagga eby'omu ttaka ebisolo embuzi ente n'ebirala kaakati nno eggwanga erya Congo era ekkooti y'ensi yonna n'esala ya Uganda omusango nga tulina okuliyirira abasajja bano ssente empitirivu ennyo naguno gwaka nga tukyagenda maaso n'okuliyirira ensimbi zino ng'era gwe omuwi w'omusolo gwasasula ensimbi zino eziriirirwa kyokka nga abasajja abaazirya baali basajja ssekinomo kaakati nno olukedde olunaku olwaleero oba oluwungeredde nga gavumenti y'eggwanga erya Congo egambye abantu bonna abalumba eggwanga erya Congo bava mu ggwanga lya Rwanda jjukira nti pulezidenti w'eggwanga erya Rwanda Meja General Paul Kagame yavaayo ne yeegaana abayeekera bano naga nti abayeekera bano bava mu ggwanga lya Uganda n'ababaduumira bava mu ggwanga lya Uganda kakati Rwanda bigikwatirako wa kakati oyo yayogera ebigambo ebyo ne tujjukira ebigambo bya General Muhoozi Kainerugaba yavaayo naga nti bano baganda baabwe balina okwerwanako oba baagala oba tebaagala kakati nno ebigambo bingi ebyogerwa ku nsonga zino oba oliawo ezigenda mu maaso naye ensi kye yeebuuza abasajja abanyarwanda baagaza ki eggwanga erya Congo ng'ate nabo balina ensi yaabwe mu ngeri y'emu abasajja abanyarwanda mbawulira mu ggwanga Uganda bano nga bagamba tebajja kukkiriza balina okufuna paasipooti balina okufuna endagamuntu ez'eggwanga Uganda era batwalibwe ng'abatuuze bennyini mu nsi Uganda oba oliawo bannaasangwa bakaawoka dda kakati ensi ne yeebuuza omuntu alina ensi ye kiki ekikuwambagatanya bakuwulire Congo bakuwulire Uganda e Rwanda gy'oli kiki ky'oba otegeeza gwoba weeyita ki ng'omuntu oba okufuuka mulungi omu okutegeerera amawanga gonna ageetoolodde ekitundu kino kakati nno sooka oli ebigambo bino ate ebirala bagambye nti please Rwanda stop it yeggwa wagira abasajja stop it DRC ne United Nations ekibiina eky'amawanga amagatte balumiriza Rwanda of backing the M23 Rwanda negibuli eno egenda maaso n'okuba nti ebyegaana ebadde emergency UN security meeting etudde olunaku oluyise egenze maaso n'okuba nti esabye UN security council etudde Jera Congo mwasenzide n'asaba eggwanga erya Rwanda baliteekeko natti olw'okuwagira abayeekera abongedde okuleeta obuzibu munda mu ggwanga eriyitibwa atuliriza erya DR Congo depooti eziva munda mu ggwanga erya Congo era babadde bawaaba abasajja battu kubanga baleka okubanga banafumuko abakongo newankubadde nga ggwanga gagga nnyo naye eggwanga eridisorganized ebyokulwanyisa bye balina ate n'omukulembeze alabika nga kibulamu Pulezidenti Solombo Tshisekedi
alabika musajja wattu kibulamu kati newankubadde eggwanga gagga nnyo lijjudde abayeekera gavumenti eri sitedde bulungi kufuna byakulwanyisa kubanga osanga gavumenti endala nekusabula gavumenti endala negwe n'owamba ebyalo paka kuwamba kibuga gavumenti ngeri awo kakati mu bufunze Kongo banafumu basabye mutuyambe mubateekeko natti kati Kongo egamba nti mu kaseera ng'ekibuga Goma tekinnaba kuwambibwa basoose kugamba nti waliwo abasirikale ba Rwanda already abakulosinze edda bakulosinze nga bayita ku border post namba 12 ne namba 13 wakati wa Goma n'ekitundu ky'eggwanga erya Rwanda kibayita Gishenyi nti ne bayingira munda mu ggwanga eritibwa erya Kongo egambye basajja bayingidde before ba Rwanda Abanyarwanda bayingidde okuva eri mbiranga bwetambula era bagambye nti waliwo ne drone attacks ezikoleddwa amagye ga Rwanda ku kibuga kino ekitibwa Goma before nti Rwanda yinza okuba abasajja bayambyeko Kongo egamba wabaddewo drone attacks ezikoleddwa ku territory zaabwe nti Abanyarwanda basindise drone nezigenda kisaawe ekyenyonyi bakisazeeko basoose kisalako nga tebakkiriza kintu kyonna kugenda maaso n'oke kandi kiyitawo kaakati kiteeberezebwa nti drone attacks zino ezibaddewo ezikoleddwa amagye g'eggwanga erya Rwanda nti zibaddewo boolyawo zigezaako okuweakeninga position ey'amagye amakuumaddembe omuli aga South Africa n'amagye ag'eggwanga lyennyini eryitibwa erya Congo Bufalansa n'eggwanga eritibwa Bungereza n'abavuddeyo ne baddemu okuteeka akazito ku ggwanga eryitibwa erya Rwanda nga bagamba nti please mugende maaso n'okuba nti oboolyawo mukomya byonna ebigenda mu maaso. Ambasada w'eggwanga erya Bufalansa asabye eggwanga lya Rwanda okujja amagye gaabwe ku teritori y'eggwanga erya Congo mangu ddala. Bungereza yavuddeyo n'esaba ennumba zonna ezibadde zigenda maaso n'okukolebwa ate ku bakuumaddembe okulabika nti oboolyawo zigenda maaso n'okuba nti zikoma nabo Abangereza ne basaba Rwanda mangu ddala eve mu ky'okuwagira ekibinja ekiyitibwa ekya M23. Ebyo bibadde mu lukiiko lw'ekibiina ekyamawanga amagatte akakiiko ako akakuumaddembe katuuzizza meeting. Basirikale ba South Africa bakuumaddembe battiddwa, abasirikale ba Malawi bakuumaddembe battiddwa, kosa okuva eri munda mu kitundu ekiyitibwa ekya Uruguay abagenze maaso n'okuba nti battiddwa. Byonna ebigenda maaso n'okuleka nti bitambula ataddeko PAL FM ekuleeta omuntu wa bulijjo Rwanda. Byonna ebigenze maaso n'okuleka nti bigisibiddwako ebyewakana era nga bayitamu ambasada waabwe bo bagamba nti oyo omusajja ayitibwa Omukongo yamanyi yagenda maaso n'okuba nti boolyawo ceasefire agreement tebagiwa kitiibwa kale muleke kwekwasa ggwanga lya Rwanda. Abanyarwanda bennyamivu nti boolyawo buli muntu yenna asonga ku bo mu kaseera kano okutabula emirembe wano ku muliraano munda mu ggwanga eriyitibwa erya DR Congo. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso mu ggwanga erya Congo n'erya Rwanda, jjukira mu ntandikwa nakugambye nti abasajja bano bombi basazeewo okweraga essajja. Eggwanga erya Congo nkugambye nti obugenza okungerera olunaku olwaleero nga nabo bamaze okubeera nga bateekateeka n'okumobilizinga n'okusindika amagye ate mu ggwanga erya Rwanda. Pulezidenti w'eggwanga erya Congo Felix Tshisekedi Tshilombo jjukira nti ono yaleeta ba mercenaries abazungu era bakubye nnyo n'okutirimbula abasajja bano ba M23. Wabula waliwo amawulire agalaga nti abayeekera bano ba M23 bwe baddukayo baasibira mu ggwanga erya Uganda era bulijjo tuze tukibagamba. Kyokka ate kati waliwo amawulire amalala agafulumye nga galaga nti mu ggwanga erya Congo waliyo abayeekera abasirikale abava mu ggwanga erya Rwanda abakwata wakati w'2002 ne 2004 abagenda okulwana n'abayeekera bano aba M23. Gano nga magye gennyini agawedde emirimu agava mu ggwanga erya Rwanda. Wabula bino byonna abasajja Banyarwanda babyeganye. Kyokka gye buvuddeko waliwo munnamagye eyakwatibwa mu ggwanga erya Congo era ng'ono yakwatibwa amagye ga gavumenti y'eggwanga erya Congo ng'ayambadde full combat ey'eggwanga erya Rwanda era navayo n'enkulaga akatambi ako. Kaakati Kagame yavayo ne yeegaana omujaasi ono n'agamba abanga omujaasi ono waabwe baleete ebimwogerako, baleete bank account kwabadde okukolera afunira ssente ze, boogere omusaala gwe, boogere ekyalo kwe bamuzaala, boogere enamba ey'amagye, boogere bakadde be bazadde be be baani era basangibwawa. Kati abasajja bano ab'e Rwanda ne beegaana munnamagye ono mu ngeri y'okubeera nga bamusaddaaka. Wabula yabugenza okungera olunaku olwaliro ng'amawanga ag'abaluzungu agakulirwa UN
gamaze okubeera nga gatuula oba gite UN United Nations emaze okubeera nga etuula n'olukiiko olw'amangu mangu bano nga baagala bafune ekigenda maaso ku nsonga eno kubanga bannamagye bayitirivu nnyo bakyeruppe abakolera ekitongole kino ekyamawanga amagatte bagite UN United Nations abafiidde mu lutalo luno nga bakunukiriza n'okusoba mu 15 abaakafa oba abaakattibwa abayeekera bano kati n'abantu ba bulijjo bangi battiddwa wabula nga ky'ekibuga ekya Goma kimaze okubeera nga kiwambibwa jjukira nti ekibuga kino kye kimu ku provinsi eno ejjuddemu ebyobugagga eby'omu ttaka era nga kigambwa nti abayeekera bano bayinza n'obuteeyongerayo maaso kubanga kye basinga okwagala bya bugagga bino eby'omu nsi eby'omu ttaka kaakati bano bamaze dde okubeera nga bakifuna ekitundu kino jjukira nti bano nga tebannabakubeera nga bawamba ekitundu kino kyonna babadde basoloza ssente ezikwata emitwalo 30 eza dola ku bantu abadde baagala okubeera nga basoma ebyobugagga eby'omu ttaka era nga bayeekera bano kiteeberezebwa nti bo tebaagala bukulembeze bwa ggwanga lya Congo wabula baagala kunyagula okubba n'okubeera nga basiranya eggwanga lya Congo nga bayita mu kunyagula ebyobugagga eby'eggwanga lino erya Congo kaakati nno olunaku olwaleero bino tugenda okubeera nga tubivuunuka nga tubinyonyoka byonna nga bwe nkugambye olunaku olwaleero kaakati nno sooka oliyata akatambi kano kasavu kanyama mpola mpola ebigambo byonna njagala obe oli obitegeere mukalu gwange mpuliriza. Eyo yembeera eri mu DRC mu Eastern Congo mu kibuga ekiyitibwa Goma era nga abayeekera ba M23 bakiriminga okubanga ekibuga kino bakiwambye. M23 rebels backed by Rwanda have marched into the center city of Goma and say they now control the largest city on the eastern side of the Democratic Republic of Congo. Naye ekibuuzo kiri nti kyeki kyalemesezza olutalo luno okuggwa. I call on the parties to the Luanda process on Eastern DRC and appeal specifically to my brothers, President Felix Tshisekedi and President Paul Kagame, both of whom I have had the occasion to speak to this evening, to heed the call for peace from the people of our region and the international community. Mukwogera kwe, William Ruto nga ye President wa Kenya agamba nti yayogeddeko n'abakulembeze ababiri abatambuliraku ensonga mu lutalo luno okuli Paulo Kagame owa Rwanda ne Felix Tshisekedi owa Congo. Mu njogera yalaga nti bano ababiri ndowooza be bakyasibye olutalo luno okubanga lukyali lwescalatinga. Naye Paulo Kagame owa Rwanda mu njogera ye agamba azze akyogera lunywe nti abayeekera ba M23 boganizinga nga bava mu Uganda bayingira Uganda nga ba refugee bwe bato ne boganizinga kwe kuddayo okutigomya DRC. These leaders of M23 and the majority of their fighters came from Uganda where they had been as refugees. Abatunulizi b'ebyobufuzi abasinga balaga nti abakulembeze ba East Africa bamawanga ga East Africa olutalo luno balinga abalwetaaga oluvannyuma lw'okuba nti Congo yensi esinga ebyobugagga ku Africa yonna oba sinakindi ne mu nsi yonna nti olutalo luno balwetaaga okuba nti badistabilizinga Congo bo benyagulire ku munyago ogw'ebyenfuna ebyobugagga cobalt gold n'embaawo. Mujjukira emabegakawo gavumenti yaffe eyakuno yasindika amagye mu DRC okuba nti ba peacekeeper naye twagenda okumaliriza nga Uganda evunaaniddwa gavumenti y'e Congo okuba nti benyigira mu bikolwa ebyokubba ebyobugagga omuli gold omuli embaawo n'okurepinga abakazi mu lutalo okukakkana nga ICJ International Court of Justice oba ICC International Criminal Court etusalidde omusango era bwe batyo ne batukaliga okusasula trillions eza dollars nga tuzisasula Congo. Na buli kati gye buli eno amagye ga Uganda emabegakawo mujjukira nga batulaga nti abayeekera ba M23 era batukubira ekongo eyo nga tututte amagye gaffe okuzimba amakubo mu Congo.
So kati ekibuuzo kiri nti waliwo omukulembeze wa East Africa yeetaaga olutalo luno okuggwaawo mu Congo. Wano abazungu batukozesa naddala ffe nga African Police okuba nti tuteekayo abajasi baffe bakuume emirembe, naye abazungu bano be bafiweringa n'olutalo luno okubeerawo. Reason being nti balina ebintu bibiri bye batwetaagako. Ekimu baagala ebyobugagga, okubba ebyobugagga. Ekyokubiri okugezesa ebyokulwanyisa byabwe. Be bamu abaguza abayeekera emmundu, ate be bamu ababeera ku gavumenti eri mu buyinza nga nayo bagiguza emundu. Ekyokulala mujjukira abawana brothers, abawana brother oba wana government omukulembeze Tshisekedi emabegakaawo yabaleeta bamuyambeko nga bamasinale okukuba abajasi abayekera ba M23 okubafuukuza. Kati gwe ngamba baani abateeka mu lutalo luno sente, era olutalo luno baagala luggweewo naddala abakulembeze ba East Africa, ng'ogyeko William Ruto avaayo n'ayogera nti olutalo luno abalina okulistopinga bali abantu babiri, Paulo Kagame ne Felix Tshisekedi ow'e Rwanda. Oweewamwe mwamuwuliddeko ng'ayogera ku lutalo luno naye abajasi be tebaliiyo. Ekibuuzo nkibalekedde. Bampita Rio 256 the National Political Observer akuume. Kakati nno nkunyonyodde ampuliriza ebigenda maaso mu ggwanga erya Congo omaze okubeera ng'oyongera okubeera ng'obitangala n'okubeera ng'obitegeera. Abasajja bano okuva mu myaka eyo eg'2012 baasalawo ne balumba eggwanga erya Congo nga kibalwanirira mbu baagala kulwaniriza bwetwaze bwabwe, era abasajja bano Banyarwanda bawedde emirimu wadde nga bangi basangiddwa mu ggwanga lino erya Congo. Kakati nno wano waliwo okulya n'okkomba essowaani nga bwe nkunyonyodde, wabula ensi yeebuuza lwaki abantu bano balwanyisa eggwanga erya Congo okubeera nga liggwanga lye balabye okubeera nga bayiikiriza. Nenkunyola ne kugamba nti bano abasajja bafa bya bugagga, era abasajja bano balina gavumenti ezibagira nga ziri mabega w'abayeekera bano. Kyokka nga Kagame amaze okuvayo mu bigambo bye n'akakasa ensi naga nti abayeekera bano bava mu ggwanga lya Uganda si Rwanda. Kakati Rwanda ebiyingiriramu wa, naye nkugambye nti eggwanga erya Congo ligambye okulwanyisa abantu bano okubamala amaanyi bakye balina okukola kiri kimu, kulumba ggwanga lya Rwanda balikuba butereevu nnyo. Kye tutamanyi oba kinaasoboka oba kinakkirizibwa, kubanga eggwanga terina kuvayo ku declaringa nti ensi gindi esazeewo kuluma nsi gundi. Kaakati olwo olutalo luba lwanjawulo nnyo. Eggwanga erina obwetwaze, eggwanga eddala terina kubeera nga libalumba. Kaakati nno abantu bafudde, battiddwa bayitirivu nnyo mu ggwanga erya Congo, naye nga basinza okuleeta obuzibu wano abasajja abamanyiddwa nga Abanyarwanda. Jjukira nti bano nkugambye kuva mu mwaka gwa 2012 baazingako eggwanga lino erya Congo. Bunaku olukya bagezaako okubeera nga bawamba, naye nga kye bawamba tewali akitegeera. Era ensi yeebuuza abayeekera bano ebyokulwanyisa bino eby'omutawaana ennyo biziisa busolo babijjawa nga boolaba ezitanka, emmundu ziserwandula, emmotoka, ebyambalo ebipya ebiyitirivu ennyo bye bambala. Ani abibawa? Ani alemagaga kino? Wabula nga UN evudde erumiza eggwanga eryalala ne baga nti temuddamu kwegaana, tukimanyi butereevu nnyo nti muli mabega w'okulwanyisa abasajja bano abali mu ggwanga erya Congo, mwe mulwanyisa Congo. Kyokka ekyewuunyisa ekibiina ky'amawanga amagatte bwe kiba nga kimaze okubeera nga kifuna buyino omutuufu ku nsonga eno, lwaki eggwanga erya Rwanda ne Kagame tebamuteekako natti okutirimbula n'okutugumbula abantu enkola eno? Oba oli awo nabeera nga naye akifiiringa. Wabula ekisinga okubeera nga kyewuunyisa abasajja bano abazungu bakyeruppe baagala nnyo ebintu by'okwogera, era bano be basinga okulya mu lulime ne mu luzise, era n'olutalo luno teweewuunya nga be balufandinga. Kyokka ate nga bavaayo bagamba nti balulwanyisa. Kaakati nno otuula ne weebuuza ensi weeraga nawa weevudde. Abantu bano bantu babi nnyo, naddala bakulembeze wano abasajja bano abeefudde nti be bakiwagi mu East Africa ano tebava mu bukulembeze, bamazewo emyaka n'ebisiibo, amawanga gakaaba ensi erajana olw'abasajja bano bootegedde ababiri ab'omulirano. Kakati nno ebigambo bino twongere obbike nga tubitegeerere ddala, oba oliawo ensi amazima egamanye. Wetwogeredde essaawa zino abasajja ba M23 bafuuse ekyonga naye kyebakola ekkongo enkoko ekikola baana. Wabula essaawa ino muwulira nti babakubye oba muwulira nti lubaluseewo wakati wa Rwanda ne Congo n'eggwanga ery'omulirwana erya Burundi, mumanye nti kayinza okuggweramu nga kali Kampala. Nkidda bwe muwulira nga waliwo olutalo lubaluseewo wakati wa Rwanda direct ne Congo nga nera bafuutuse Burundi, mumanye nti kaba kaweddemu aka Museveni.
Museveni ne banne essaawa zino boolekera ekibuga Goma okiwamba. Naye ekibuga Goma bayinza okukomaawo, bayinza okukoma Goma olw'ensonga mu lulimi olw'amagye oba olulimi olulwanyi mu balwanyi mu lutalo batega nnyo obunyeebwa. Kati olw'okuba nti bano balina kawo mentality bayinza okubatega akanyeebwa ne bawamba Goma. Naye kinava mu kuwamba Goma mujja kiwula. Wabula bwe twogerera abantu bangi bannansi ba Congo battiddwa, abalala baziikiddwa mu birindi nga ekibatta ggwanga lya Uganda n'erya Rwanda nga bakozesa ekibinja ky'abasirikale aba M23 abayeekera. Era nga ne Muhoozi yennyini akimanyiko bulungi nnyo abansonga dda akola tweets ezo ne we yasabira akasiriivu ka ssente si kaakukola mulimu ki kabadde kaakutwala ki byakulwanyisa na kusasula abasirikale abali eyo. Yensonga lwaki babasaba supplementary budgets buli kaseera mu parliament ne muwaayo ssente z'omuwa omusolo olw'ensonga bali mu kulwana lutale Congo. Wetwogerera essaawa zino ngenda bawako ku footage omu nga abasajja ba M23 bakutte ebyokulwanyisa naye nga abakongo bagezaako okulwana naye nga mbagambye akanyeebwa kali mu kalinde kamujja kukalaba essaawa zino. Birezomu ku footage mimi jali ja pato ne munange yagindekera. Bwe twabadde tutandika akatambi kano nakubuulidde ebyama naye nkugamba nti abayekera bano nga bw'obalaba tebasobola kubeera nga beemalirira, wabula balina omuntu abavujjirira n'okubeera nga bateekamu ensimbi okulaba nga batuukiriza ekyo oyo abavujjirira kyayagala. Nga kino kitegeeza nti watekukuberawo ensi ennamba egabirira abantu bano ebyokulwanyisa, ebyambalo, emmere, eddagala, entambula n'ebirala bigwa mu kkowa eryo. Kakati nno ampuliriza jjukira nagamba nti abasajja bano balina ebyokulwanyisa byennyini nga gavumenti ze birina. Kati ate ekisinga okubeera nga kikwewunyisa abasirikale ab'eggwanga erya Congo bano basazeewo ne bassaako akakola tondeka nnyuma nga balaba bwe banaasalawo okubiisana n'abasajja bano aba M23 mu kibuga Goma ekiweramu miliyoni z'abantu 2 bagenda kusaanyawo abulamu bw'abantu, bagenda kusaanyawo ebizimbe ng'okubagana okwo kafungula nkete. Abasajja ba gavumenti ne bagamba nti ate wali kyakkola katusalewo tudde emabega kubanga bwe tulemerako tugenda kutirimbuza, tugenda kuttisa abantu baffe ate nga abantu bano tulina okubeera nga tubakuuma. Kakati bino kyekyaviiriddeko abayeekera bano okubeera nga bavaayo ne bawamba ekitundu kino eky'Eggoma, so si lwakuba nti balina maanyi wabula lwakuba gavumenti basazeewo ne bagamba nti bwe tunaalemezaamu ennyo basalumanya ne nalumanya bagenda kubeera nga bafiira obwerere. Era Uganda y'emu ku nsi ezisinza okubeera nga zikuŋŋaanya abantu ababundabunda abangi abavudde mu ggwanga erya Congo, kubanga bano buli lunaku, buli mwezi, buli mwaka bayiika mu ggwanga erya Uganda. Nkugambye nga bano beetaaga buyambi era nga wenjogerera abantu abakwatibwa mu mitwalo 2 be bamaze dde okubeera nga bateeka ku kakokola tondeka nyuma okwabulira ekibuga kino ekimanyiddwa nga Goma. Abasajja abayekera kye bazinzeeko dda ne bamala okubeera nga bakiwamba, wabula ekibiina ky'amawanga amagatte kyamaze dde okubeera nga kirangirira ne kigamba abayekera bano oba bamaze okubeera nga bawamba ekitundu kino balina okubeera nga basumulula amakuba gonna bano ge bawambye, balina okubeera nga bagula ekisawo ky'ennyonyi abantu basobole okubeera nga beetaaya, abaagala obujjanjabi babujjanjabe, abaagala okubuuka okuva mu ggwanga erya Congo n'ogenda mawanga amalala basobole okubeera nga beetaaya. Jjukira nti abayekera bwe bawambye ekibuga kino eky'Eggoma basazeewo ne baziyiza buli kimu, entambula ez'omu bbanga, entambula eza wansi, byonna ne babiwamba. Era ekitundu kino Goma kye kimu ku bibuga ebiriraanye booda ya Uganda ne Congo. Era bw'owulira Goma tolowooza nti kiri munda nnyo eri mu Congo nti mayiro obuwanana n'obuwanana nti era abantu bano bakivaamu bwangu nnyo baba batuuse mu kibuga Kinshasa. Ekibuga kino kiri eri nga ku booda ey'eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Congo. Kaakati Goma kye kibuga ekinene oba oliawo ekituukirwamu naddala ng'ofuuse mu ggwanga erya Uganda. Kaakati nno abasajja abanyarwanda nga bakyagenda mu maaso n'okwegana ensonga zino, njagala osooka oli ebigambo bino nti tubagambye ebbanga ddene nti abasajja bano bali mu kuno beegirisa bwegirisa okutabangula eggwanga lya Congo, naye nga mutuwakanya. Kati ono wuuno tumukutte, kati bakyagamba kiba Kagame. Kati gavumenti ya Kagame evuddeyo n'egamba nti abo balimba. Era ndaba wano minisita wa Rwanda ow'ensonga z'ebunayira bamuyita Olivier Nduhungirehe avuddeyo n'agamba si bituufu batuwaayiriza. Agambye si bituufu abo batuwaayiriza.
oyo gwe batugamba Simanya Hakizimana Iradukunda Jean of God gwe batuuse okubanga balaga ensi mu mukwano gwange tetutabangako mujaasi waffe era wabanga mujaasi waffe twagala bo bennyini bamubuuze bamuzaalawa bazadde be bani tumutegeere bamutendekerawa era tubuulire namba kijjalina mu magye gaffe ag'eggwanga lya Rwanda ko tumusasulira ssente era tubuulire tumusasula ssente mmeka ku ranka ye tukimanye ani yatuuka omudiployinga mu ggwanga lya Congo yajjira mu kibinja kye byonna twagala omujaasi oyo abyogere mu maaso ga kamera gavumenti ya Congo etuuka okubanga bweti ebiraga ensi nti mulaba bwino naye ekitali ekyo twagala obbasaba ab'eggwanga lya Democratic Republic of the Congo mwandibadde mukula mwandibadde nga mukulako mu myaka okutandika okubanga musaasanya obulimba mu ngeri egenda okwongera okubanga bweti balabisa ate kigenda kubanga kibaweesa lanka wabula kino kiviirako amawanga mangi okutandika okubanga babeekengera nga balabira ddala oba oli omukwano gwange abantu abatali babuvunaanyizibwa ababulwa amawulire ne basalawo okubanga ebatonno basaasanyaga obulimba eyo gavumenti y'eggwanga erimanyiddwa nga mukwano gwange erya Rwanda Kigali gye basinzidde ogezaako ku mukutu nsonga za ggwanga lya Congo nsonga za ggwanga lya Rwanda mpuliriza era nga bino bizingira mu East Africa yonna nga bw'ogyetegera kubanga n'eggwanga erya Congo lyamala dda okwegatta ku mawanga aga East Africa kakati nno ekyokya eggwanga erya Congo naffe Uganda wano kiba kitukwatako y'ensonga tulina okubeera nga tukitegeera oba oliawo tusobole okubeera nga tunyonyoka embeera zino egenda mu maaso eri bannayiba baffe banywanyi baffe mikwano gyaffe abawagire abawangalya mu ggwanga erya Congo obulamu bwabwe kikulu nnyo ebintu byabwe okubeera nga babundabunda n'okuzungira mu ggwanga erya Uganda n'amawanga amalala agaliraanyewaawo ampuliriza kyannaku nnyo kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso omusajja omulongoosa omuluutansozi nziramu okugamba nti ye musajja yekka amaliridde okubeera nga akutaasa okujja mu ddubi ly'ebizibu ebya buli kkala oba ndwadde bisiraani oyagala mikisa promotion ku mirimu amaka gayuga onoonya mwami oba onoonya mukyala alina embaliga mwami alina embaliga baakubba olina kiwabulwako oli bula oyagala promotion oyagala mpapula visa mpapula za butuuze omusajja ono amaliddwa nga omulongoosa omuluutansozi byonna bikolako butereevu nnyo kasita omukonako ku namba esembya 910 buli kimu kiba kimaze okubeera nga kitereera. Abazadde kambanjulire Ibn Ryan Junior School somero lya Dene Boarding ate nga ly'abawala n'abalenzi liri ku musingi gwa Buisiramu wabula nga baaniriza enzikiriza zonna balina abasomesa abatendeke abaabangulwa okulera wamu n'okusomesa abaana balina school van ezireeta abaana abava ewaka ate nga balina ebisulo ebiyoyofu ebibiyonjo okukamala gattako ne bametron abamanyi okulabirira abaana basomesa ebintu eby'enjawulo omuli okuwuga okusamba omupiira okusuna ennanga okusuna gita ate nga n'aba scout tibabeera biddeyo bano basangibwa wali Mayabukomi kilomita 14 okuva ku luguudo lw'e Kampala okudda e Masaka ate nga registration agenda mu maaso abeetaaze bakubire ku namba zaabwe z'essimu 0782 79 49 oba 0704 25 oba 0774 25 000 beeboka abajja okubangula omwana. Kakati nno ng'enteekateeka ez'okkuba akalulu aka by election wali mu Kawempe North zigenda mu maaso olunaku olwaleero wabaddewo okulya n'okkomba essowaani eri omusajja amanyiddwa nga Byabakama. Jjukira nti ono Byabakama yakulira ekitongole ekikwasaganya ebyokulonda mu ggwanga Uganda. Omusajja ono bagamba mbu y'omu ku basajja bakyasinze okubeera nga bakola emivuyo naddala mu byokulonda naddala ze by election oba obululu obuddibwamu nga ababaka babadde mu ntebe ezo bamaze okubeera nga bafa bawadde ekyokulabirako ekyali e Kayunga. Bantu bagamba nti omusajja ono y'omu ku baasingira ddala okubeera nga baleetawo emivuyo ne balangirira omuntu ataawangula ate ne baleka omuntu oyo eyawangula. Kyannaku nnyo nti omukyala Nakwedde eyawangula akalulu k'e Kayunga baagaana okumulangirira ebintu ne babifutyanka era ogenda okakana nga balangiridde oyo atawangula wabula nga eyamuwangula yali amusinze mbu obululu obukwate mu mutwalo ogumu mu 6. Kakati nno omusajja ono Byabakama bamaze okubeera nga bamuwooninga n'okumulabula nga bamugamba nti effujjo lye baakola e Kayunga tebagezaako ne balireeta e Kawempe kubanga banaleeta e Kawempe mu Kampala wagenda kubeerawo okulya n'okkomba essowaani wagenda kubeerawo okuyiwa omusaayi eŋŋuumi egenda kunyoka kigenda kutokuta nga si kisaanikire eno Buganda. Kakati nno ampuliriza ebigambo bino njagala byewulireko kubanga bino byegasseemu ne bannaddiini era omusajja ono Byabakama
alabuddwa obutereevu nnyo ne bamugamba tukulaba tukumanya emivuyo gyo tetuwagala oddemu kubeera nga otusikenekereza emmeeme ojja tukoze ekyo kyetagala kubeera nga tukola ebigambo bino njagala obiwulireko mukwano gwange mpuliriza. Lumu twategeka okulonda wano abakawempe amannya gange nze Sheikh Mahmoud Serwanga imaamu w'omuzikiti gwa Mbogo. Buli lunaku mbeera mu audience y'abantu nga 5 buli lunaku. Naye abululu bwatuuka essaawa 8 naye ng'eggulu bwatuuse dda. Ekizibu ekyo munaakikolako mutya obutaddamu. Lwamalusimbi kiramanyi wa kanisa zooni Kikala Parish Ekisaasi. Kiki Chairman Electoral Commission ekyakulobera okugula kompyuta ezimala. Kyobola abantu bagamba tebanakola abalonzi. N'olwekyo kati kompyuta zitateganyiza abantu omuntu tamanyi mwatandika ddi mwatandika nga 2 abantu ne bitubiliwo. Kompyuta lwaki tewagula zimala. Konsani yange mukadde wange ye ya security. During elections tugenda tulaba emamba nga zisimba wali, armored vehicles zonna ne zisimba wali, kwegamba n'olabira ddala nti polling stations zonna zijjuddeko abasirikale abamu nga tebamanyiddwa ne gye bakola ki gye bava ne basimba awo, kwegamba n'olabira ddala nga abantu abagenda okulonda bali intimidated nga tebasobola kujja bulungi ku polling station ne balonda n'eddembe n'emirembe. Ekintu ekyo ndabanga kye kimu ku bintu ebireetera demokrasiya waffe okudda emabega. Mbadde nsaba obanga tulina tulina security mu kitundu kyaffe tukozese poliisi zaffe eziri mu bitundu byaffe ze twagala okulaba ku polling stations ng'okulonda kugenda muke mu maaso. Emmotoka zino ezivaayo ne ziyingira muno, let us do away with them. Erinnya nze Farida Nabatanzi nga nze akulira okunga kiyite mobilization mu NUP mu region ya Buganda abasinga kye muyita Central Region. Mwami Byabakama sanyuse okulaba kuno omulundi gwa 2 nga nkulaba maaso ku maaso. Naye ebigambo by'oyogera oba onnyonnyola birungi era binyumira ki amatu. Naye bwe tutuuka ku ground naddala mu by election ebintu byonna by'oyogedde byawukana n'ebyo by'okola ku ground wamu ne ttiimu yo yonna. Okugeza akalulu k'Ekayunga by election gye twalimu Ekayunga, nze nakulira by election eyo kubanga Kayunga is part of Buganda. Twafuna obuzibu bw'otalabanga. Mugamba mwagala ddembe, tukuume ddembe, tubeere bantu balamu, tukole tutya, byonna ne tubikola. Era ne tukuutira abawagizi baffe nti bannanga akalulu kano tukaagala. Mukuume ddembe, ne bwe bakuprovokinga batya, gwe guma simba layini, ekikulu osule ki, akalulu kootiikinge. Abantu baffe Kayunga byonna bakola ki? Baabikola. Okumanya mwatuyisa bubi nnyo Ekayunga nti nkyajjukira n'eggombolola lye twakolamu. Twafuna nze nga yali supervisor w'ekitundu ekyo nafuna okwemulugunya ku polling station emu. Abalonze 10 bagenda okutuuka okujja nga box yajjudde dda. Abaana ne bakuba essimu nti mukyala Nabatanzi mujje wano eno box tugisanze ekoze eki ejjudde. Ne tuvuga emmotoka speed ne tutuukayo twerabireko bwe kito bwe kya. Ne tuteekawo embeera sijja kulimba, twateekawo embeera, abaana baateekawo embeera kubanga obudde bwali bukyali naye nga box ekoze eki ng'ejjudde. Waliwo commissioner oba yali mukozi wa bamuyita Musinguzi oba akyaliyo oba Jonathan, something like that. Omwami oyo yajja Misinde okutereeza embeera ne kimusukkako. Yakukubira essimu because nali awo. Yakukubira essimu mwami Byabakama wavuga emmotoka nojja waliwo. Nze n'ebifaananyi nkyabirina. Mu kujja ne tukunnyonnyola ekyaliwo. Mwami Byabakama n'ogamba eyo polling station box eyo bakole ki? Bagijjewo era esazibwemu. Embeera nedda mu ki? Mu nteeko.
tutambuza akalulu zagenda okuwera saawa 12 kitundu nga DR forms za Nakwedde, Honorable Nakwedde, zonna ffe aba NUP tuzikuŋŋaanyiza kubanga twafuba okulanga tudeployinga abantu baffe ne tugatta akalulu nga Nakwedde asinze muwonge obululu buyitirivu gwali omutwalo gumu mukakaaga. Mbijjukira kubanga I was in charge of that place. Nga tusinze muwonge obululu omutwalo gumu mukakaaga ne tusanyuka ne tutegeka tiimu egenda okuyingira Mutali Center. Batuuka Mutali Center, returning officer ng'ebintu byasoma tebikwatagana na DR forms. Ekyasinga okututabula n'asoma polling station eyo gye twali tusazizza, gye wali osazizzaamu gwe mwennyini wakozesa obuyinza bwo n'osazaamu polling station eyo. Tugenda okulaba ng'ate results ezo bakoze eki nga nazo bazitaddeko. Mwami Byabakama, mbasaba muwulirize nga abalonzi mubawe ekitiibwa, muleme kuzannyiranga mu bululu bw'abantu, muleme kucyanga bululu. Kye mwakola e Kayunga temukireeta Kawempe. Wano tuli mu Buganda, tugenda kufa nammwe. Akalulu tukola ki? Akalulu kano tukaagala kubanga mukimanyi bulungi nti wano tulinawo ki? Mukole ebyo byonna bye muteekeddwa okukola mu mirembe, mugaane kuteekawo mbeera. Ebiseera ebisinga mwe mukyankalanya ki? Abalonzi. Tubalinze kye mwakola e Kayunga